Yes, omulungi ogamba otya nsubire nti buli kimu kitambula bulungi muziku Alhaji Abdul Nyamishafi Kulwanga ndine Hassan Musa olunaku lwaleero tugenda kwogera ku biki ebibadde mu week naye tugenda singa kwogera ku nsonga ya bombom ekyamazima zitabuse mu ggwanga lino Uganda ne Fik Media subscribing and liking and sharing ate buli kimu tusobole okuba nga tukikutuusaako bulungi. Tamara Henry ali ku kamera ngenda tandika ne Hassan Musa. Hassan mbuliza ku bakulala. Balamusiza baganda bange mwenna abatulaba weekend ya nnaku naye nga bulijjo ku Fik Media tubaawo kubeera nga tugayagaya mu nsonga zonna ezibazizze oggwanga lyaffe. Sigala nze Hassan Musa mwana omuweka w'empe mwagizi wa Nuupu lukulwe sijja kalekayo awo. Amina teyanzanya teyanzege. Tugenda kubanga tutandikirawo ensonga ya bomu twasooka jjuulirako Mamboga ekirungi ono wa Nuupu aba Nuupu omwana bwe yajja yagamba nti owa Nuupu aba Nuupu bajjidde no teyagamba nti Nuupu bajjidde mu saati za People Power ne balikaawo ekiveera kyekyabaluka nga bomu tulina owa Nuupu. Then ensonga endala bomu endala yali mu baasi ndowooza yali ya Swift. Bomu endala yabadde Nakaseke bwemba seerabidde so ze bomu 3 ezakalabwako ekyenjawulo kitwagala okuba nga tulaba ekisooka ekyaddala zino bomu kuba bomu ebalukira mu baasi yo neetabaluka bomu ebaluka netwalayo omuntu omu babiri twalako ku bomu mu 2010 abantu baali balaba omupiira kino ki kituufu kiri nti poliisi weba egambe nti bomu kyekiba ekituufu kati ebirala byonna tubirekera bo kati bwe baba bagamba nti bomu era bomu ziba bomu. Tutandikire ku kyensonga ya Nuupu. Oli najjira mu saati nga ya Nuupu n'atega bomu. Yajira mu ya Nuupu yajira mu ya People Power. Yajira mu ya People Power ndowooza yeemu ate Nuupu erina saati era tumanyi ya People Power. Nuupu erina ebyayo bw'aba yajira mu ya Nuupu ekyo kirala ne waba twogera ku People Power. People Power ebeeramu aba Nuupu aba FDC aba movement bonna abali mu kisinde ekigenda okujja kaani mwogere oyo naye nga waba yajjira mu ya People Power manyi tubyawule Nuupu ne People Power. Kati waba yajjira mu ya People Power ekyo kirala tukinyonyolamu bulala naye waba yajjira mu ya Nuupu ekyo tukihandolinga ngaffe kubanga abantu bangi nnyo abazze ku kitebe ekamwokya ne bafuna ezo t-shirt basobola nozeekubisiza eyo ne bakole kati singa nange owa People Power nyambala egundi ya movement t-shirt ya movement eriko omutwe gwa Museveni nengenda nenkuba omuntu ebikonde president wa Museveni nengenda nenkuba omuntu ebikonde balabirawo nti wa movement yakoze eki kati essaawa eno ndi mu bbulu kati essaawa eno njogera kyogamba njogerera mu kiti kya FDC naye nga ate we balaba singa mbikka kano nga twogera ku bya bufuzi balabira ddala wa FDC lukulwe nti yabaddewo so ebikolwa by'abantu tubyawule ku bigendererwa by'ekibiina. So omuntu ayinza okugira mu saati nga weekyo ekibiina n'akola ekivi ekyo saati yagirabiramu nga weekyo ekibiina n'akola ekyo ekivi kisoboka no Hassan kino tukikkaanyeeko oli wagamba nti yajjidde mu saati ya People's Government of course tumanya oyo Dr. Kanokiza Besigye Rodney Elias Lukwago BFDC oli wagamba nti yajjidde mu ya People Power tumanyirawo nti ekyo kisinde kya Nuupu. Kisinde si kya Nuupu ekisinde ekyo kyavaamu Nuupu
ekisinde bangi nnyo nange nali sinayingira gundi Nuupu nali mu People Power nga tanayingira ki Nuupu People Power ekyaliwo paka kati era tukyakivuga naye Nuupu abamu ku bo bava mu People Power kitegeera kuba Nambooze yali mu People Power nga naye ali mu DP n'amaana okitegeera so kati Nuupu tetugisibaako nnyo bintu olw'okuba oli ajjidde mu kasaati aka red People Power ekyo tukireke. Okay, atwogere ku nsonga eyo. Ensonga tuli ku nsonga tuvudde ku nsonga ya tukanyiza nti oli yayambala saati yayambala saati bw'atyo bwe yadesigninga olunaku lwe. Ebyokwerinda mu ggwanga tubitwale nti bisebengeredde. Ebyokwerinda mu ggwanga byasebengerera dda. Bw'ababa nti nno abantu basobola okwetema ebijambiya ne tubalaba nti nno gundi n'agamba nti leero nzijawuwo ssaawa 2 noono n'ategeezaako poliisi nti ssaawa 2 baŋŋambye bajja wange era ne bajja ne bantema. Kitegeeza ki eyo ansa n'omuntu agikola ki asobola ojjogera okitegeera. So ebyokwerinda ebisookerwako nga ffe abantu abalabyeko ku byensi ekyokwerinda ekisooka kirina bba ku ggwe. Poliisi tegenda kukuyamba. Ekiddako poliisi gitegeezaako butegeeza in case bw'ebeeze ne kuyamba Katonda n'akuwa omukisa tugenda n'ekyo. Okay, President Museveni yavuddeyo n'agamba nti oluba omusanga ali akapooko ke kagenda mu lubuto lwe kiki ekikuluma? Era kituufu kubanga kyazuuliddwa nti bebasinga kituufu ali kapooko ke naye ndowooza bomu tetujja ziteeka nnyo olw'okuba embizzi zaabadde nnyingi ate tujja ziteeka kuba ne mu Swift mwabaddemu pooko. Tukkirize bwebanga issue yazze nga ya bomu poliisi yagambye ya bomu tugende n'ekyo ffe twerinde buli muntu yenna gw'olaba mukwano gwo ng'olaba omwekengeddemu tugende mu maaso kuba ezo issues ezo zirimu nnyo poliisi ezitegeera nnyo. Teyanza nnyo teyanzega olunaku lwaliro tuzze nga twogera ku nsonga ya bomu eri mu ggwanga wiiki namba buli omu ekyamazima gyayogerako. Hassan Musa musajja People Power bwatyo wavuddeyo n'ensonga ze. Nsaba kigambo kye kisembayo yaffe lya wiiki ekisembayo poliisi yeebereremu. Tojja kugamba nti abantu babateze bbomu amangu ago ne tugiwulira mu Swift Nakaseke biki naye nga towadde measures abantu bagenda kukola batya. Ffe abantu abamu abatali ba kibiina kiri tugenda ne twekengeramu ne tugamba oba nayo issue omanyi waliwo ze bayita diversions. Waliwo diversion nga waliwo real issue ne wabaawo diversion. Wayinza okuba waliyo real issue abaana tebakyasoma abantu batandise okuteekawo embeera nti balina abaana baffe badde ku masomero noteekawo diversion bomu. Naye bomu etutwala ate mu kalantiini endala tugira tulindako okusomesa abaana. So poliisi ne gavumenti beebereremu tutwale eggwanga lyaffe maaso tubeere n'ekisa. Teyanza nnyo teyanzeege tokubiriza abantu kugenda kwegemesa. Pulezidenti yatugambye mu January twegemese ffenna oba tuddayo abamu tebakuba kidongo naye agenda mu kidongo n'atagenda ffenna twegemese. Tomanya wekiba nti nno Katonda yakutonda nga tulina kwegemesa mu biseera bino. Mungu yamanyi we bakuba effu. Mujeko tweyanza nnyo tweyanzeege nange nkubiriza abantu bagende beegeme ate tulabe nga buli kimu kitambula bulungi. Ekyamazima eddagala gyeriri ate ddamu ate ddungi. Kale mbadde Tamale Henry wiiki ejja tusisinkane olunaku lwe lumu ate buli kimu kitambule bulungi. Mukama Katonda abankuumire.